Gye buvuddeko amakampuni KCCA ge yali yakwasa eddimu ery'okuyoola Kasasiro mu kibuga omuli eya Nabugabo, Home Clean ne kampuni endala. Kontulakita zaago zaggwako era nga wano KCCA yabongera omwaka gumu gwokka nga bakola n'amakampuni amalala ag'obwannannyini wamu ne KCCA yennyini okulaba nga bayoola Kasasiro mu kibuga. Kino kyaleesewo okutya mu batuuze b'e Kabowa nga bagamba nti obuvunaanyizibwa obw'okuyoola Kasasiro busigalidde bo kyokka nga basasula omusolo. Tugezezzaako okulaba nti emyala gyaffe oluusi Kasasiro we batendajja tugyegogolera. Naye obuzibu tulina be bantu abalinda enkuku okutonya n'alyoka akukumula ekiveera kiramba mu mwala. Kasasiro waffe tubadde tumutetenkanya mu mbeera yonna. Naye nga tusaba KCCA ku misomo emingi gye tutwalako nti etuyambidde wabwe banga evuddeyo n'egamba ejja tuyambako tubeeyo n'ennaku nti emmotoka mu ndeero ebeera lunaku bwerutyo ya KCCA. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana olukubiriziddwa kansala w'e Kabowa Ismail Damba Kisuze bw'abadde alambula abatuuze ne bassentebe b'ebyalo n'okubeebuuzako ku ngeri gye basobola okweyonjaamu okwewala endwadde. Kaakati kye tulina okukola ndowooza ng'abakulembeze tusobola okusalawo nti ffe e Kabowa tugenda kukolagana ne senene. Senene bw'oba ogenda okuyoola Kasasiro e Kabowa kino ne kino ne kino ky'oba otuukiriza. Mu lukiiko luno waliwo ebisaliddwawo abatuuze be balina okugoberera era kansala Damba abakubirizza okubiteeka mu nkola. Tusalawo nti abantu ababadde bagezaako zimba ku myala ng'abakulembeze tukiyimirize tusale amagezi kiyimirire. Waliwo abadde bazimba mu ntobazi n'abalala ne tugamba nabo tukole ki nabo tubayimirize enteekateeka eyo teddamu okukola ki okugenda mu maaso. Ate yakulira kampuni ya Scout Pit Sanitation Services Limited akubiriza abatuuze obutayiwa Kasasiro mu kabuyonjo kubanga kibasumbuwa nga baziyoola mu kazambi. Kino tuyogedde Kasasiro kuba emirundi egisinga mu bwire tukyajjamu kazambi tujjamu Kasasiro agwera muto ennaku kati emirundi egisinga bedram be bayamba Kasasiro yabeerawa muto oyo olwedde aba afuuse kazambi nga takyasobola kugattibwa ne Kasasiro ly'omulala tumuteeka mu drum ne tumutwala. Munnalubaga South Aloysius Mukasa naye akubiriza abakulembeze okwongera okusomesa abantu ku ngeri gye baba basaanidde okweyisa mu bitundu byabwe. Nga engeri yokka gye tuyinza okubeera nga tumalawo emyala gino kubanga gizibwamu ebikyafu okubeera nga n'abatuuze bennyini bannakitundu tubanyigira mu kaweefube oyo gwe twagala akole ki akole mu nga tusomesa abantu. Ebitundu bingi ebiriranye Kampala bikyalina okusoomozebwa okw'amaanyi naddala mu kukuŋŋaanya Kasasiro okukola emyala nga bino bye biviirako n'amataba okwanjaala mu mayumba g'abantu mu biseera eby'enkuba. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu.